Muzere Megaton Gemanya ndine Tambale Mirundi Junior nako lwalero aranga tugenda bera nga togera ku nsonga ya Samatha Sorukaga Mathaso walukaga ono kasera kano bwe togerera akakiko k'ebyokulonda kamukukunuddeyo tagera kubeera nga asobola kwesimbawo ku kifo ekyo ekyabusiro Mwami Sseggona yamulopa anti teyasoma navene ipapula onatukakasa nti ye yasoma okusinzira mu bigattagatta kyagenza okubeera nga kivaayo nga bagamba nti ebipapula byayina tebituukana na senior 6 ekkiriza okubeera nti gy'oba osanye okubeera nayo weesibye ku kifo ky'obubaka bwa parliament saawa eno ali mu maziga akaaba era nga ye Sseggona ali mu kubinuka amasejjere yeeyagala so saawa eno nina Mwami Mirundi Mwami Mirundi sokubuze ku bantu abatulaba mwebale nnyo okutulaba wano ne mukoddomi wange ogamba otya ndi bulungi okiti ogamba otya mwebale kukola obadde ombuzeeko mbeeramu Mwami Mirundi mbeeramu munnange so ensonga omusajja bamugjeyo ate ekirungi obeerera ddala mu kitundu ekyo walonda era ababaka baayo obaddewo okumala ebbanga Sseggona abatwala mwaka ku mwaka yaloopye Mathaso Sorukaga yamugjeemu nsonga egyo ekyamazima ddala Sseggona yetwadde tumukooye ng'abeekyengera taziika alina olugezigezi yeemanyi kagamba talina kyakola talina kyagase ku kyengera okugattako kirala kubanga era nabyo ne byakoze era obinoonyanoonya tobiraba akozeemu ki ate wali kakati tubadde tusaba ku mulundi guno tukyuseemu naye ng'essuubi naffe ab'NRM litubadde mu Walukaga ali mu ab'NRM temulina wammwe Mwami Kiyimba ati nzija nti essuubi ab'NRM libadde mu ki mu Walukaga Walukaga oyo we tubaamu obwa mmeeya yakola omanye ekisiri okuwuzayuza bonna abasatu bonna twabawaako ku bukulembeze ono twamuwaako obwa MP Sseggona Walukaga twamuwaddeko obwa mmeeya ali aje Kiyimba naye twamuwaako akati buli mulonzi w'ekyengera amanyi kyalonda ekyamazima ddala Walukaga mulungi muntu w'abantu Walukaga ye muntu asanga abantu abaziika n'akyama n'ayogera n'awaayo amabugo Walukaga ye muntu asanga ab'omusenyu kyengera ze zimu ku oba busiro ze zimu kusinga depo z'omusenyu wano bwe baguyiwa musanga nnyo twalina obuzibu n'oluguudo waliwo oluguudo walito olw'okulukadde nga ebimotoka bisino twakabitusumbuwa yakuba meeting nga mmeeya kugamba is reachable abadde ku ground muntu w'abantu naye oliye olugezigezi yasoma nnyo atuuka abantu nabanga abantu abamuwunyirira n'abenyenyembwa oba ntunulayi hakojja wano siyamba mmwe kubanga oba munnonde oba temunnonde nze ejja kuyitamu ng'obigambaani yepanka bw'atyo amateeka ge twasoma abantu bali amateeka nedda fomanyi bwe tubeereyo mu paalamenti paalamenti eriyo ki abagendo bava mu ggulu bantu ngaffe ng'erimu n'ab'omugigi mulonde ababaka abamanyi okuteesa kale emyaka 2 gye muteesereza Sseggona kiteeso kyekiyiseemu ekiyambye abantu ebitundu birina ebizibu biri different ebiruma abasoga tudde bikajjo byabwe ekiri mu Northern Uganda kutwala ttaka lyabwe kuba factories kati zeeyongedde wano mu Buganda ekiruma abavubuka mirimo eriyo ababaka bakoledde ebitundu byabwe bannemwe temunnatuukako mu Western Uganda eyo waliwo omubaka babaita Kabafu yali mu URA omubaka oyo mwerabidde yali mu URA look at what basajja balaba has done West ekulaakulanye tuuka embalala kati bano ba Sseggona teri kye bakola bali mu kwewaana kwambala makooti Sseggona oyo baali mu ssuubi ne batabangula ddepi Etuloza mawe ye mubi ne baddukayo wano mu 2016 n'ayingira go forward eyambabazi era nayo n'agiddukamu n'agenda ewa Bobi Wine naye abadde ayagala kutabulayo bakole ekyabwe n'empuga ye mutabuzi buloka
please retire. Panange. Banatuko twako omusajja oyo. Kino kye bakoze Walukagga nga kibi. Kaakati kye bakoze Walukagga kitegeeza ekintu kimu. Bagambye Walukagga bwe yasoma n'atuuka mu senior 2 mu vacation ye. Yali mu P7. Bagay bwe yatuuka mu vacation ye ya P7. Yali afunye vacation mu senior 2. Mu vacation ye ya P7 nga bazokola PLE. Yafuna essomero kwasomesa okumpi. Nga yakamaliza P7. Nga student teacher. Nga somesa ki? Ba SST oba ki. Kakati ne bamuwa certificate of appreciation. Kumwebaza. Byabadde atambuza. Bane bino balamuzi be babizudde. Oli ku nsala ya mulamuzi ogitaputa. Byabadde atambuza nti yasoma obusomesa. Masa sa Walukagga. Sa kitibwa ky'Abangereza. Ninga itamanyi Lungereza. Kati bulijjo gyagamba. Byatambula nayo. Ayi bino byalaga Dr. Kwefu. Simanya IU nga binene bwe. Yajja n'empapula na bwezi. Zali address za KFC. Ye yali tatuukanga. Oba empapula z'abaana be markinganga. Mbu yasomesa. SST. The Nile of Uganda. Which is the mountain Rwenzori. Why is Uganda called the mountain of the Pearl of Africa? Mbwe byabimanyi. Yali muzibu nnyo. Kati akuvaawo gyabadde atambuza nga Walukagga wasoma ng'akugyawo certificate of appreciation. Naliko omusomesa ne banneebaza. Zaali nnyingi. Paka omulamuzi we yamugaye Uncle Walukagga. Vaayo. Funa secondary eri okumpi kwamu ekiri. Otandike tamwejja addemu ekirungi P7 yagirina. Uncle Walukagga ndooza yabitunuddemu. Naye Walukagga namulaba kaseera leeta empapulo proving n'azireeta nga nnyingi n'alaga Kwefu. Kwefu yali amanyi nti empapula zino tezaaliyo. Kakati awo wasigaddewo ali Hajji Kiyimba mugenda okuwaaba ekyengera. Ate tulonda ani? Magoola alina ekizibu ekyo kimu. Tabangako serious. Mugagga nnyo obugagga bumusumbwa kwaye alina factory ya sanitizer. Ye yagizimba wano. Naye I don't know. Omanyi omugagga abeera busy. Abaako n'abamubalira. Abawuzi b'obunyama. Magoola ekimuganya okunyikira mu bantu talina budde. Obudde buli mu sanitizer. Obudde ali mu factory ya nakyaza president ali is a very rich man. Naye simulabayo. Yali ono Kiyimba. Gasegona akyayiddwa. Kyo kyagala ekigaane. Bobi Wine yayitawo awo ekyengera. Segona waaba yafuluma ennyumba y'essimanyi. Yesibira mu nnyumba. Alabika yesibira mu nnyumba. Ekyali awo gwali muliro. Tokirabangako. Oh my God. Glorious me. Ekyali awo. Uncle Sego teyafuluma. So wadde Segona afulumiza sa Mathias Walukagga gundi. Wali tasobola kubeera nti yeesimbawo. Kirekawa ekibiina kya Nuupu mu ssaawa eyo. Nuupu ye pate esobola okufuna candidate ku election ku lunaku ng'enkya balonda neewangula. Seriously. Amanyi mangi. Wano mu Buganda region waabwe. Bagiwamba Buganda. Era ffe wano tetubalaawo nnyo. Kyamujja kusasula emisolo mugiwuliremu. Omusajja agenda bba mukambwe. Oba temutulonda. Tubaagaza ki? Mu kifo ky'okubazimbira industries tuzimba barracks kati. Kyayagala. Amakolero obungi wano kati. Ekiri wano Emakini. Bali awo zigira bwe. Kati waliwo n'ababeera waggulu bati nga bazitunuza bwe bati. Tetukyayagala. Poliisi zisinga amalwaliro kati. Zemboko ze mutukuba. Mwe tetubaagalako bululu.
temutwagala kati mwakitegera tetubagala kati linda dde wano President Museveni Bobi Wine yatandise Jemigo gye bamukubidde wali bamukubidde ggulu embo wano tewali ati baga atuba tebatwagala katubakube kibaba wenyuli kati nupo esobola okufuna omulala yenna gweteekawo oba kyo kyawedde kyawe bwesimbawo ekidomola era kiwangula ne baga nti leero MP kidomola nupo etukuba kati awo nupo mwami Kyagulanyi wagamba nti right now ali haji ani Kiyimba kati yali mulindi ali waggulu ate ono wa boda bangaye waliwo wa boda baleka abo balekibwa tebali kumanyi leka ogere ebintu by'amagezi baleka abo ta program tubere mu bagambye nti gwe tosomangako ne bagamba nti we are going to read the top 10 only best performance abasigadde be bamanyi fetwaberanga n'ekiddoosa eyo Seralia the following are resistant to knowledge ngera mwendi amagezi mmwe tetugagalirako tugalwanisa ndikuva ddanga oli wa Mbazulu bwoti ze ku ssomero unasoma n'ekino ekivubuka kino kisalo nga gwekipi wali mukulembeze nekitumanga soda ne lwaki teweesimbawo ewa weesimbawo wantu kati aweekyengera abadde aweebusirwa abadde weesimbawo nendamu ebyobufuzi by'eggwanga lino tebiteredde ate junior abantu bakwagala ebyo byemusudiya abantu nesimbawo siina kyendya funezi kuba posta wadde ogenda kumpaayo mme tuyira bagaggabo tebateeka sente mu byabufuzi omanyi kankubuulire my brother politics ng'onaamubala sooka ofune sente fe ekituganye sente baseggona batujozerwa sente yali ayoza washing be ne bamubba $1,300,000 yali azitwalawo omubaka wa opposition aho zalwanirira abantu naye mugagga buvundu ayina ekikomera bwekiti eringa state house seggona amanyi n'ekiri ku ground ku bantu ku luyo olubiri lwayo ganda bennaku zino yeetambuza abayitamu agira bwati abeegulako anti wabitiibwa lwaki azannya luddo kati tetuvuma bikeera ku mweso kati yazannya luddo alinga alanise Wanyana togulanga olutalo ku baavu kati wadde seggona agisizaayo Walukagga talina kyafunamu tagenda yitawo twongedde ku mukyawa kwa ab'NRM n'ab'NUP era tugenda kwegatta mu mukube seggona kojjeyo Walukagga NRM n'NUP tugenda kwegatta muli muti tuli tuti kati Maluso naddoko zonna zinyiizizza Walukagga in fact seggona abadde takkiriza Walukagga kuvaamu abadde amulekamu anti amuti abadde agenda mukuba amanyi Walukagga alina ogamanyi kati bwamugjeemu ne badde ewuwe oba n'ababadde bayinza okudda ewuwe kati banyiivu ojjala okusanga n'ababadde baagala okumuwagira kati banyiivu tojjanga candidate mu kalulu candidate bamubbira muli yani mubbidde muli kati gwejja Bobi Wine mujje mukano olabe abo owedde amanyi abanamangi abayongeddeko maanyi leka tukikube emiggo muli mwennyini muggalawo ekisenge eŋŋumi mwevugira afiira muli Walukagga bambi kati oba agenda kuzzaako ki adde yavuga bodaboda nze yasookeramu obadde mwayimbi akubira abantu omuziki ebyokuyimba takyabyaga Junior kankubuuze ono teyasoma babadde baagala according nina gwe njogedde naye nangamba nti babadde baagala ono amulekeyo nga teyasoma nga ate bali baagala senior 6 obe empapula eziri equivalent to senior 6 anti kaakati mu kalulu konna tukabala gwe bw'obanga otegedde nti candidate oli akusinga amaanyi tomugyamu muleke gwe yogera n'akakiiko k'ebyokulonda nti kekalangirira nakwedde yandiwangudde bakuba nakwedde pulezidenti yagaa nti wano newozi n'essaawa 24 nga tusazeewo NRM teyagadde tesiba finally tuyitewo katono nnyo Chosen Mbeki okwanjula okubadde kwaliira teyakuyisa ki Chosen Mbeki nze obuzibu bwenina naye kuzaala nga bumi singa kubi naye ati basusse
kuba buli mwaka bwana